Butelevu mba nnyingiddewo nze Ntumba Charlotte Agnes wano ku Olutambula Media tugguse ensonga. Leero siri nzekka wabula nze n'omukulu Banjoman oba muyite Henry Sentamu. Ntuusa okusaasira eri family y'omugenzi the late Honorable Speaker Jacob Oulanyah eri ba Member of Parliament ne family ye omukama mumze kisa era mulamuze kisa. Otera tuba tuyingidde wagenda tubuulira ajja atya okweyita Banjoman. Lwaki yakyusa erinnya n'ateeyita Henry Sentamu? Ffe abamu tubadde tumanyi Banjoman yaani atuwulire gye nvuddewe. Sabo nsanyusa okulaba. N'abalabe ensanyuka. Oli ku Olutambula Media. Olutambula Media. Oluki olugambo olubozi. Embozi. Olubozi olutambula. Embozi entambula. Bayinza okuba bakusibako ekigambo ng'oli wano olina kugonjolwa ng'oli ayagala okumanya Banjoman yaani. Abamu babadde tebamanyi nti nno gwe Henry Sentamu nga bakitegedde leero nze akyogedde. Gwe wakitegedde otya? Era munnange Google ekumanyi. Onoonyereza? Google ekumanyi. Era ogendayo bugenzi n'ogamba Banjoman n'ogamba Banjoman yaani. Banjoman yaliko omuyimbi, Banjoman muganda w'ono, Banjoman wa family bwete. Ssebo leero tuzze eno nga tukunoonya. Banjoman yaani. Sinaba kutandika Banjoman yaani nange ntuuse okusaasira kwa bwe bibanga bituufu ng'afudde kubanga saagala kwogera byansoma ennaku zino bakkalakata bituufu ne president yavuddeyo n'akyogera kale bw'aba avuddeyo n'akyogera ye tebaamusibe bwe kibanga mulamu. Mpuliddeko nti banoonya yasooka okifulumya nga tebannaba konfaaminga. Ye president ngamba bw'avaayo nga mulamu president tabeera tasanctioningibwa. Anyway kitalo nnyo kitalo mabeere. Ekyo kiraga nti buli omu afa. N'olw'ensonga eyo nga tetunnaba kufa kugenda eyo gye tutasobola kuddira tubeeko ne bye tukola ebigenda okusigala nga byenyumiriza oba biraga omukululo gwaffe nti twayitako ku nsi kuno ku planet Earth oba oliawo gye tugenda nga tetunnagendayo wano nga tufunye chance ejja n'otafa fiira mu lubuto n'otafa nga bakuzaala n'okula Katonda n'akuyamba n'ojjamu amagezi oba oliawo kiba kirungi okubaako nekyokola okwongera okuzimba ensi yo ng'oba oliawo omukululo gw'omugenzi oyo gwakoze oba ng'oba oliawo abantu abamu akalambo kaffe kaleme okuswala. Era bakayita kalambo kuba era bwe kaswala bagamba bannange akaakalambo. Amannya Banjoman mpitibwa natandika okuyitibwa Banjoman nga ndi mu senior 3. Lyava ku ky'okuyita Banjoman? Because I became a man in senior 3. I was a boy in infantry, infant classes nga nursery, primary, senior 1. I was just a boy. But I became a man because nerifuuka biki biki. Lwaki nayitibwa Banjo nzize nkinyonnyola nti waka twalinanga ebivuga ebyenjawulo. Mama waffe yali muyimbi. Amongst all instruments there is an instrument called banjo. It has a long neck. It's like a guitar. Traditional kabasibako obuwaya. Ate ako akalala waliwo kalala bonna gulinga ojja kalaba bakayita banjo. Kakati ako kenazannyanga ennyo kenasinganga okuzannya. Some of my elder brothers agawagamba omwana ono lwaki ayagala nnyo banjo. From then nebaga gwe banjo boy ono kitegeera jokingly naye then since I loved what I was doing on it kati wenkula ne becoming a Banjoman like that. So bakuyita banjo then from banjo ne bakuyita Banjoman ne likkalirako. So Henry Sentamu n'olireka? Nkandireka waire ebiwandiiko biriko Henry Sentamu banjo byonna. So tell us about Henry Sentamu. Tuve ku banjo before. Henry Sentamu ajja atya okula? Yazaalibwa omwami n'omukyala, omwami n'omusajja, omwami n'omukyala. JW
Sentamu Ekanoni Gomba omukyala Nalunkuma Margaret omugenzi bonna baafa. I'm from a polygamous family. Nze nazaalibwa mu biseera nga bizibu nnyo. So simanyi mwaka, simanyi lunaku, simanyi mwezi lwe banzaaliramu. Twali mu biseera bya kweyiya nnyo nti ate nga bya ntalo bwensuubira nti ne tutasobola kufuna mbeera ya kubanga abaana ba kakati ng'abaana bange nze mayidde eti manyoli yazaalibwa 20 you get naye kati maama yafa nnyo ku kyokufiidinga bambi abaana ate tugenda okubeera nga batereeramu tuti naafa no records no whatever kubanga bwe basengukanga eno ne bagenda eri oba oluusi birth certificates zisigaddeyo oba oluusi bikino nga tuli bakuteebereza nga nze ng'omuntu kandi wakuteebereza nti engeri taata gye yalina abakyala be abawera nti oba nange nenkana n'oli nange nenkana n'oli engeri gye twakolanga mu stage emu kubanga ffe twasomanga mu ssomero nga mu class tubeeramu abaana b'omwami sentamu nga bawera 6 mu class emu katugambe P5 nga mulimu ab'Oluganda mulimu class same father abaana 5 nga maama oli alese kati ne tubeera nga tugeraageranya awo naye ekyokugeraageranya tekijja kuwa specific date ekijja kubanga oba oliawo bannange bo baafuna omukisa bamaama baabwe ne bawangaala ate owange n'atawangaala nnyo kale eno nembeera bwe ntyo nga ndi awo ndi skeptical. Then I had to find a date of my own gyenkuza oba oliawo nakati era gyenkozesa. So temwa having at that time nti katuddeyo tunoonye empapula zaffe empapulo zijjeewa onaamanya baakuzaalirawa nga kitawo yali mukomera maama wo yali okitegeera nga kizibu nnyo okubeera nga waliwo omusawo eyamuzaalisa kizibumu ate ekirala ne bw'obeera nga kati sawa yakakati osobola okugezaako kunoonya naye otandikirewa okitegedde obuuzaako ku bamaama bagamba kale gwe oli makati gaawo nono naye era nga tufunye date nti lunaku gundi nga ennaku z'omwezi gundi nga okitegeera naye bwe bakugeraageranyizaawo nawe nowisaawo nti oba mwenkana mwazaalibwa mu mwaka gwe gumu naye kati naawe n'ogamba ogwo gwe mwaka gwange ng'olina kwenoonyeza deeti n'omwezi okitegeera kale nno tebyali byangu nnyo abamu batera okumbuuza nti gwe wali obaddekaawo enjala neekuluma nga tulinamu omutwalo ne mbagamba nti nali mbaddekaawo nga siina kyamisana nakyankya nga tomanyi ogenda kijja nga ewaka nga tewali like munoonyezaako naye nga biremye byali bizibu nnyo obulamu bwali buzibu nnyo. Kati maama afudde maama yafa 2017 omwezi ogw'omunaana nali ngenze ku ssomero nali mu P4 ngenda okomawo mpulira bugamba awo ku maduuka 2017 no 1997 ate ogambyemu 2017 ansonyiwe munnange ntankana kakati va ku ssomero nali ne muganda wange bamuyita John manager Bobi Wine yanzirako nga tuva ku ssomero tugenda okuwulira ku maduuka nti bagamba takisi egudde gye ku penja nti efuddemu ate mubaddemu ne mukyala sentamu nti nga bwomanyi nti kati for example abantu abafudde olunaku olwaleero bangi naye olwokubanga ow'erinnya ali omu yayise ku mpewo naye nga abafudde oluusi bangi kati maama yali ow'erinnya ku bantu abaafa awo mu gundi eyo
kyala Sentamu afudde kuba yali musawo ng'ajjanjaba abantu bangi nnyo ku kyalo afudde saayagala nabbiwulira nga mundabira ddala boogera nosensi ng'era omuntu yenna bw'atandyagadde biwulira ne munnange tuba tuli awo tusula tukaaba alese omwana omuto oyo Dax Vibes yalina omwaka gumu nga n'ekitundu awo agegenya okwogera asuza tukaabirira awo ng'abantu bagamba afudde ebintu kyabazimbye ekidaala nze ebinnya nzije basima ebinnya by'ebidaala mbiziika saagala bagambe nti maama wange afudde kubanga byali bidaala edda teyali tenti kubanga bweyogera kigambo kidaala ennaku zino tebategeera abaana ennaku zino tebategeera kidaala bo bategeera tenti kati basimye ebinnya basimba ekidaala nzija mbiziika mama wange tannafa akeera nakwambala agenda ku ssomero ne bagamba togenda ku ssomero munnange byonna ebyabaawo it is a sad story and a soulful one nakola ki nabanga maama yafa tubatulyawo nga bamuleetedde ku Diana taata yalina Diana bamuleetedde ku Diana babobi bakaaba baali mabega kabangali Julius nga bakaaba entiisa eyo yajja nnyo eri mu bulamu bwange engamba ngenda kuddawa kale nno muzeeyi bwatyo n'akita n'atuleka kwegamba nga twali tetwetegese ate mwali bato nnyo abamu tetwali bato nnyo nedda emyaka gyetaaga omuzadde twali twetaaga omuzadde kubanga oba oluusi twandyonoonese oba oluusi kine taata muwabbize kwe kuba bambi yalina abaana bangi n'abeerawo kyeyali asobodde ne bamaama ne bamukwasizaako oba oli awo era nga bwobimanyi n'okula naye ekyokufiirwako omuzadde oba oli awo yali lesoni y'amaanyi nti mu nsi muno olina okwejja weka mu bunnya gwe wandikoleddeko ekyejo taliiwo kimanye full stop byagwawo maama n'afa batuddeyo batutadde basinda tusomye batuddeyo batuzize eno abala bali mu bisulo obulamu tebwali bwangu nno obulamu bwali buzibuzibu naye twakula okukula twakula tumanye ennaku yaffe era wetuli tutuno simba kawakati wali obaddeko wano ng'oli hasolinga naye eddoboozi eryo baliwulira eri kamera eba eriwulira wali obaddeko awo ng'oli hasolinga n'ogamba I'm doing this for my mother to be proud of me gyali wali obaddeko awo ba friends bange ku Facebook bamanyi nti the most precious person was my mom because saafuna time emusasula byeyakola kubanga yabonaabona nange nga simanyi nti oba alifa n'okufa mwana gwe kino mwana gwe kiri kati antetenkanyiza nteeke mu ssomero liri antetenkanyiza akoze eki kwegamba akebera ebitabo yakola ki ng'olaba bambi nga atuuka nga yeebaka bw'ateekakoye kyokka gwe ng'opulaninga kubba kasente ke kwegamba n'otunuulamu n'ogamba katonda wange I wish God was fair to bring her for just a day musasule kyova olaba ntera neŋŋamba nti abalina abazadde baabwe bafeeyo sigamba nti maama yekka ne taata bw'oba olina chance nga muzadde wo akyali mulamu taatawo oba maamawo baako nekyokolawo bambi musanyuse nga tannavaawo kubanga tewandyagadde kuyita ate mu kyempitamu kati oba oliawo sinze nzeka oba oliawo kubanga baganda bange bonna bakikubye bamaanyi
obaoliawo bandyagadde omusasula nga tebakyasobola munange. So kiba kikulu nnyo ombuuzizo wambeeraawo nenkola ki no gamba I wish my mom, I'm doing this for my mom. Yeah. Gyali abeere musanyufu. Nakulira mu ghetto eka mukya nabeera mu ghetto nakola ki emize egimu saagikola just because of my mom. Osanga singa nagikola nenvaako nga ndi wali sisanywa njaga. Nagezaako okulwanyisa sanywa mwenge, nze sinywa mwenge up to now. Really? Yes, I want to stay that man for my mom. Nengezaako n'okwekuusa ku bulokole. I'm not saying I'm a perfect person, but because I want to at least okutuuka mama agambe nti yeah, that is my son. You get. I know I can never be that perfect. But at least I'm trying. Nebyenkola byonna okwerekereza kino nekiri nerekereza nnyo. Ambeereko someone omuntu ali respected, representable. Yeah. Because sandyagadde ku wamu ne taata. Naye nga taata ate ye nafuna at least ku chance musanyusaamuko kansuubire nti nakikolookesa musanyusa kiri awo naye nafuna ku chance kubanga ye afudde taata afudde emyaka 5 emabega. So Katonda yali mulungi myaka 5-6 something. Kati ye maama ate nabanga afudde emyaka kati 2017 gyali emyaka 2 ekitegeeza 2027 ngiyo emyaka 3. Agamba teyalaba ku smartphone, teyalaba ku ki. Kale no bingi ng'omuntu yenna nga yayogedde ku maama we. Omuntu ayagala maama we nange bwentyo saawukana. Naye nga nze nali ate muwagala nnyo nze I bet nti nze nsinga okwagala maama wange naye n'omulala ayinza okugamba nti twaleere naawe walagi nze nsinga okumwagala. Naye nga bw'oba omuyina oba oli awo kola ekyo ky'owulira kyasinga okwagala nga tonnagenda. Kubanga olaba abakazi bano betukwana twebakwana nakwagala olw'okubanga first oyinza okuba ovaamu ebigambo ebirungi tu waliwo abo abaagala olw'obuwanvu olw'obweru olwaki naye maama akwagala from day one nga oli nothing nga you are a problem. Nakwagala nakuyonsa akana kange ensirizi kalumye ebiki okitegeera naye nakwagala anyway okitegeera. Kale no omuzadde maama ye wanjawulo kyova olaba abakazi nga beegeraageranya kuba maama b'abantu. Oli omusanze bamugye mu kisusunku ng'ali nothing biki nawe olina okwongera n'owa maama wo ekitiibwa nga nawe wayinza okuwa maama wo ekitiibwa. Fe abasajja olaba tuzaala ne mukola bye mwakola, oli naafuna olubuto ne muzaala, oli naabonaabona n'omwana ng'omusajja gw'osobola okukola ekintu ky'oyagala. N'olw'ensonga eyo n'omusajja bw'oba osobola okukola nga taata omulungi nandigambye singa oba osobola okukola nga maama naye omusajja atondebwa nga akola nga taata. Abasajja bakola ebintu ebizito. Abataata bakola ebintu ebizito nabo eby'amaanyi oba oli awo nti balinnya ensozi ez'amaanyi olw'abaana baabwe. For example bodda ku kya school fees, bodda kulabirira ewaka akameeza, omwana alwadde biki oba oli awo era kigenda mu nsawo ebiseera ebisinga kigenda mu nsawo z'abo abasajja abalina obuvunaanyizibwa. Ekitegeera tekigenda naye kwegamba nabo beetaaga okuwa respect. Mpulira nti abakazi balina ennaku bingi, happy women's day, happy father's day, I mean mother's day, simanya biki ate balina n'ebitongole ebirala, women emancipation, women empowering women. You get abasajja tebalina
it is unfair to a man, but it's just from the beginning. Yeah, ne Bible yekiraba nti genda muntu yo ono yebamu ebibonerezo bitono n'olwensonga eyo maama nga tumufundikira omuzadde maama tageraageranyizika mu nsi muno ebiseera ebisinga kyova olaba n'ensi ezimu baziyita oba n'ebisolo ensi ezimu baziyita linnya lya mukazi okitegeera shi n'abaasinga obaagala ennyo era baafuna ba queen nga bwe tubalaba Abangereza abo kale nno ng'oyogera ku maama tosobola kumala maama kigambo kinene maama nga tuvedde okusaidia maama kati ozze okula maama taliiwo bakututa awantu wayanguwa okubeera ne banno ng'obamanyidde bakyalwawo no ife taata waffe yatukuza nga twemanyi nga mwebanyi nti gali maka g'engulu gali gewasinda ekitegeera era bwe bantwalayo embeera eri walingayo okulima nnyo nnyo naye genda olabe ganyweraye nkyali eri walingayo okulima nnyo naye ate ene waffe twali mu tawuni eno nga teri byakulima nnyo teri byakiri kwegamba challenges zibeerawo naye omala n'omanyiira ate kikuyamba nnyo okuyigiriza okukola ebiseera ebimu Katonda akola ebintu nga ayina ensonga mu butuufu neebaza nnyo maama wewasinda okubanga yanjigiriza okukola ennyo extra okitegeera oba oliawo kubanga buli omu yali amumanyi nti ye akoona enkumbi kwegamba neŋŋendayo munnange kantwala omukisa guno maama okwebaza bambi oba oliawo mbadde sikwebazanga sikulaganga nti nsiima munnange maama weebala okunjigiriza okukola kinyambye nnyo mu bulamu buno obwensi nnyo maama Namale maama Nantumbwe sorry anti tulina ino maama Namale maama Nantumbwe oyo n'omuka kitange yanjigiriza okukola akyali mulamu sisobola kwejjusa kubanga kinyambye nnyo mu bulamu buno nasuulawo ttawulo ez'okuyimba nejjako kyepe z'okuyimba nenkwata ekkubo nengenda nentandika okupoota ku bizimbe byange nentandika okukola ki ku buyumba bwange obwo bwe natandikirako up to when I grew bigger. I'm on the road here. You come to me, okuwa inspirational messages, okukola ki okubako ne byenjogera eri abavubuka singa mbadde nanywa muge nga ndi wawala jingudde wali ku kkubo temwandinoonyeza oba oliawo kukola tetwantegedde na bangi obajja so credit goes to her too. Though ne mama wange ye kennyini yali mukazi mukozi nnyo nalunkuuma okitegeera mukazi mukozi nnyo okitegeera era n'ekyo kings ne ziba nga zantambuliramu oba oliawo okusoma kwammwe mbadde nkugamba not purposely not nti necessarily nti esente zatusomesa zaava mu mwanyi taata yali ngaakola yali musawo wa bisolo ngaakola mu katale eyo ngajjanjaba n'ebisolo ebyenjawulo ng'atunda n'eddagala yali musajja muyiiya nnyo naye nga okulya okubeerawo twabeerangawo kwa agriculture kati mukoze awo ng'oli mu class tikuba wamala bbanga ki ng'obeera nabo wamala bbanga ki ng'obeera nabo ambeera ne taata wange ne maama wange nga bw'omanyi ffe ewaffe baayinanga etteeka nti kasita ogenda mu secondary oba ogenda mu kisulo only senior one gye nasomera nga nvadde senior 2 nali bantwala mu kisulo obulo parents naye olw'okubanga ssente era obuzibu bwa ssente twavaayo eyo antutte ku Crescent High School. Crescent High School lyali ekyatutwazayo lyali litolera ssente kwabo abalina ebitone ebyenjawulo. For example lyali lyeminga nnyo ku sports
nefe twa introducing yo music entertainment kale nno ne babanga batutolerako lwa entertainment gye twakolanga ebyenjawulo nze Mickey Wine ne Johnson oyo nno yamayiminganga naye nga okusinganga Mickey era nga Mickey bamuyita Kagoma olwokuba yayimbanga nnyo akayimba ka Bobi Wine nga bayita Kagoma akato kale nno obulamu bwagendanga bwe butyo obulamu nga bwakubaatisa si bwangu nnyo yes kati Banjo osomye kutuuka paka wa nasoma nava mu bulo neetaaga okubulira amasomero g'empisemu oba mbuukirewo awo nangendere tambuukirewo okay nasoma namaliriza bwe nava mu Makerere Modern awo nga maze senior 6 nga mpise bulungi. I was one of the best students though my concentration was little, not so much. Naye I was one of the best students. Kale nno ne nvaayo bwe navaayo ne ngenda ne njoyininga Makerere University. Eyo Makerere University ne bandiscouraginga koosi gy'otutya mu didi teyina gyeraga olwedde byokola byoyimba biki ne ngenda ku KIU ebiseera ebyo nasangayo ne bakatongole omutongole nga gye bali eyo baani. In fact Katongole yali aspiring for guild presidents. Kakati ne ngendayo nensoma naye nga bw'omanyi kati ofire base ng'egenda mu gundi n'emala ebbanga ddene negendayo kwegamba nasomerayo ennaku ntono nnyo. Nsuubira ne Mickey yali atandise okusoma awo ng'atandisikiddeyo okusoma naye era ekyalemesa okumala okusoma okwo yali music nga you cannot attend to both. Ng'olina okusuulawo ekibuuga enene ekimu. Kyandibadde kyangu singa nali nkole actingira within naye okusoma kwalinga kwalina okubeera wa. In fact ne Phantom yali asoma Makerere yenno ye yapasisitinga nayongerera ddala samanyi wajje byaggwera naye nga sejjusa kubanga saamaliriza naye nga mpulaninga okuba nga nzirayo kukola ki oba oliawo. Omanyi nze njagala nnyo era mpagira nnyo abakola education eri ku demand. Nti for example oli accountant bw'oyongerayo okusoma aliwo akalimu akasente akakweyongerako nga bakukuzizza oba ki abula saagala kumala gasoma nze nasoma n'ogamba nze nasoma wasoma ki nasoma byaki byakutunga ngoye naye nga ni chance etunga toziraba. Ebyalaani bakuyigiriza waliwo ebyalaani kati waliwo ebyalaani ebyafulumizibwa New York kyafulumizibwa mwami gundi nga oyinza n'okufa nga tokikutte nako ekyo ekyalaani ky'osoma. So nze no bwe ntyo kati nga bwe ndi mu ku advisinga abantu kiba kirungi nnyo ne nnyongera okukuguka mu counseling and guidance oba oliawo ne nnyongera okukuguka mu nsonga ezimu because nange njagala okubaako n'omukululo ogwendeka oba oliawo gwe baliyambirako abaana bange bagambe nti your father was a good man. Your father helped us do this. You get? Yeah. Banjo man, tutegeddeko waliko omuyimbi nakati nkyali muyimbi. Omuyimbi oli muyimbi ya fine. Watandika ddi okuyimba noga let me start my music? Nayimbira emyaka 12 era bw'otunulira akayibuziza abayimbi 9 n'abayimbi era abaliko nabo bamanya nti oyo amaanyi ge gaali wano obunafu obwali wano mu music omanya n'omanya nti oli munnange watabu oyo kyali akuba mu bayimbi ba raga ndowooza abaaliwo like 6 years ago. I was one of them abakubanga raga dancehall music. Naye munnange okukolera abantu kirungi naye sometimes olina okwetunulamu nga gwe nawe oyimiridde otya kubanga abaana ewaka bwe baba balina okulya
nga music tali consistent ku providing akasente kikutulamuko oba oliawo nyuma nnyo n'oyimba ne bawuba obutambala n'okola like you see things ebyo ebintu byabeerangawo nga busaabala lwana abeerawo nga bijja kunyuma buli muwala ayita linnya lyo twekubiseeko selfie hello hi my name is Kun I'm a student of this school you get it is so interesting you feel like you are in heaven you get you feel you're the best you are in heaven on earth you are having it all yes my name is kwegamba nga twanyumirwa obulamu muganda wange twanyumirwanga obulamu ng'ogenda mu masomero eyo naye kyenalaba mu music akuwa comfort zone y'amaanyi nnyo neerabira nti waliyo ebizibu nowanda abayimbi baffe abasinga tebalese mu kululo nti novayo ti bajayansi gundi nga tetulina zaakedi nkiddamu tetulina zaakedi z'abayimbi abo abayimbi abagezezaako okwagala okwebuusa be bano abayimbi ba new generation okitegeera n'olw'ensonga eyo ate ng'omuntu muzibu mulungi akusekedde bw'oba tolina luyimba lutunda ajja kugenda yeekubisize kwalina oluyimba olutunda ekifaananyi omuwala bw'oba amufuna mu music ng'omufunye olw'okuba wamukubira akayimba akalungi ekitegeeza omulala era bw'anaamukubira akayimba akalungi obeera ku lusuubo naddala nga tolina ssente zigulira amagaladibo kubanga bw'oba tolina luyimba lutunda kitegeeza togenda kuyingiza ssente you get kitegeeza togenda kuyingiza ssente bulungi ate ffenna tukimanyi nti ebitonde ebikazi olumu bibeera ne weakness nti bw'oba tolina kasente munnange oyinza butabiyinula nnyo okitegeera n'olw'ensonga eyo natuula wansi ne ntunulamu ne ndaba ne ŋŋamba abantu bano abalina zaakedi abalina kubanga lwaki ngezesa kwa kedi oka abalina properties nerangereza ku properties kubanga ye summary of it all bw'oba omaze obikola byonna omalirira ku ki kwekyo sente woziwunzikira that is where abantu bwe bayita abagaga we baba weeyingira naye nakitunulamu ne ŋŋamba Katonda wange ngenda kunnyonnyola ki omwana wange kubanga bamugobako ko Nazala omwana Hanah Namagembe nga nakamala senior 6 Nazala omwana nga nakamala senior 6 Nazala omwana nga nakamala senior 6 ne bibeera nno bizibu ne girlfriend wange Bilabwa Betty ne bintabukiramuko n'obulamu obwo bwali buzibu nenyingira famire nga nkyali muto sirina ssente bulungi nga si byangu naye Katonda n'amala n'ayamba yabakengeri Katonda nga bw'omumanyi n'ayamba n'aleetawo ku hit songs nembukubanga nga nfuna ssente naye nga tebyali nga byalubeerera ate nga tokuba hit song eri kutandika ebiseera ebyo okusaba obukadde obusatu ng'abasobe obukadde obusatu ye Bobi Wine kamiliyoni bebekulu okitegeera ne budget ate nga budget mubeera n'emu ng'abalina family nga nina okufuna ventures endala zenfunamu ssente that is how I discovered a lot of things mu bulamu buno business ways nti ebisobola okukuyamba n'osobola okubeera nga obeera musajja mugagga n'omanya nti bw'oba okola ekintu kimu tekijja kutuusa ku bugagga awo n'omanya nti olina okufuna incomes ez'enjawulo ng'era bwe ntera bagamba ng'oataakinga bw'oba wataakinga ekizibu bwavu olina okyataaki it is always good to get very many spears okukasuka oba okufuna ennyondo nyingi nga zikoona ennyondo kizentegeeza nga okay business yali akoona to a certain extent nenkola business y'amagi nayo ng'ekoona ennyondo y'obwavu nemala nenkola business ya money lending ku kampasi olwo natandikira okubeera okusomera ku kampasi awo nga nkolayo business ate nga ne bwe mba siriyekola nga tuwola n'emitwalo 2 tuwola n'emitwalo 3 abaana ayagala genda mu ndongo
leeta akasimu leeta paasi leeta ki you get bw'oba ozzaawo leetamu 5 oleetamu 1,000 okitegeera kati eyo nga naye ekoona nga nnyonda ekoona bwavu okitegeera ekoona that wall egikoona you get eventually wall emala ne weakeninga ate efforts bw'oba okoonya ennyo ng'okoona n'amagezi ennyondo obutakukuba okitegeera omaliriza ogikoonye n'ogisuula okitegeera nze kyempitanga obwavu kubanga tosobola kumanaginga budget yo okitegeera for example oyingiza emitwalo 2 oba 3 naye ng'omwana ku ssomero alina okuwayo 25 ttaamu olina okulya okunywa omukyala ali lubuto biki you get kakati emitwalo aga 3 oba olinayo walala nga wavaawo 2 walala nga wavaawo 10 wali nga okitegeera that is how they knock omayinza buli wemba njogera mba njagala omuntu afunemu munansonyiwa okuba nga nvaako katono ku kibuuzo ky'omubuuziza ne explaininga in details you get kati Benjamin okuze mu baganda bo tumanyi Kyagulanyi tumanyi Edyawe tumanyi Meki. What makes you different from them? I am not different. You're not different. I am not. Yeah. Naye naturally oba worldwide buli muntu ali different ku munne mu ngeri ez'enjawulo okitegeera. Bobi ayinza okuba nsingako obuwanvu baba yo nga nsingako obunene Chairman nyanzi nga nsingako obumpi Miki nga nsingako oba oliawo okwogera ne speed oba buli omu abaako n'ekyenjawulo ku ye Katonda bw'atu we yatukola so but I'm not silly I am nothing but mwenga abooluganda mufuna some leisure time ne mutuula ne mwebulira ne muga mwana kino ekintu tulina kikola bwe tuti tusobola okutuuka wano mutuulako awo sometimes private matters are left for for what should I say privacy is privacy it's hard to say nti tutuula ku lw'ensonga eno kati nkugambe ntya nti tutuula nga waliwo ebitakyamye nkututuula that is not good kiba kirungi bw'otuula mu interview nobaako kyoyogere kinayamba oyo wabula kubanga abantu mpulira that is nakyo okubagala okumanya ebifa mu nju y'oli okitegeera okulingiriza okufa naye nga it's not good kubanga kimala obudde ate okitegeera so ekyokutuula kwa family yaffe ekyaki ekyo tikyamugaso nnyo ekikulu nti how we represent ourselves to the society kireeta omugaso oba kireeta kuswala okitegeera we are humans bwe tulaga obunafu bwaffe olumu we are also humans bwe tulaga strength yaffe thank God yes tulabyeko baganda bo olya omuto wo Miki avuddeyo agenze mu bafamile gwe nga tonabavaayo kola mikolo gijo okukola emikolo Benjamin atulaga omukyala nti agenze nze nakola emikolo nakola omukolo Miki gwakoze nagukola 7 years ago. 7 years ago? Yes. Ebiseera ebyo waliwo medias nga Katogo waliwo medias z'enjawulo ezaali zikola ebba biraba naye lwakubanga bwe nkugambye nti ebirwa byerabirwa oba ebirwa bikyuka okitegeera kati ate n'okukola omukolo sometimes oli akisobola okimakinga okuba private sometimes nga bwe olabye era ebintu byange ebimu si byamasappa ennyo osobola okunsanga ku site nga nkutte ekitiyo osobola okunsanga nga ndi mu kugula scrap osobola you get si kwegamba ndi muntu bwatyo nga tetunnasiibula omulabi waffe olina kyewakoonyeeko ku ky'omuzadde taata ne nkugamba yongezaawo kaawo njagala obeeko ekigambo ky'ogamba eri yenna omusajja oba omwami atayagala atwala buvunaanyizibwa bwe nga ye taata w'omwana baako ekigambo ky'omugamba
kakati ogambye mbeeko ekintu kyeŋŋamba omuzadde oyo anyumirwa naye n'amala n'asuulirira obuvunaanyizibwa bwe. Obuvunaanyizibwa obwo buba bwa mirundi mingi. Oba oli awo ayinza okuba oluusi alemererwa bulemererwa ng'abaako nekyakola naye n'atasobola kukiggusa bulungi. Naye nno ekintu ekyo kya mirundi ebiri, kubanga nsonga ki emulemesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe? Waliwo abantu naturally nga tebalina buvunaanyizibwa ng'akola ebintu nayagala addukewo abireke nga bwe biri, tebimukwatako, to him it may concern. Munange kiruma nnyo nga mwana wo gwe babikoze, bamaze okumusuula mu laavu, bamaze okukola bye bakoze, bamuzaddemu abaana ne bamulekaawo nagalaale nga talina ayambibwa. Of course omuzadde maama yasigala ate ye obuvunaanyizibwa buli ku ye n'abaana ab'amabujje. Kati gwe bw'okola byokola n'omulekaawo, teri ali kutendereza kubeera muzira ku nsi kuno olw'okubanga okoze ebintu ebyo bwe bityo. Naye kiki ekireetera ekyo? Ebiseera ebimu kizibu nnyo okubanga oli alina kyakola ng'alina kyakozeewo omuntu wa buvunaanyizibwa n'asuulirira ki? N'asuulirira famire. Kizibu nno nnyo. Kale nno kyenva ŋŋamba nti okukola kikulu, okubaako nekyeweekolera kikulu. Olaba abavubuka ababeera ku Facebook, ababeera ku social media, nze siri ku Twitter, siri ku ki, okujerega kunyuma, okukuba olwali kunyuma, ebintu ebyo byonna binyuma. Naye mu butuufu ebintu ebinyuma ebyo oluvannyuma lwabyo kiki kyogenda okulaga mu kujerega okwo? Weegendereze nnyo obutasangibwa ku sayidi esungibwa. Omanyi kye bayita okusunga? Weegendereze nnyo. Kale nno ne nkugamba nti nga maliriza nziramu ekibuuzo ekyo nti obutali buvunaanyizibwa eri oyo muntu akola n'atayamba famire ye, ekibonerezo ekyo kiba kiri. Oyinza obutakirabirawo, naye munnange mu nsi muno ebintu bijja nga tobimanyi n'obonerezebwa mu ngeri yonna gy'otamanyi. Oyinza okukola ekintu kyo ne kifa ne kiyiika. Waliwo ensonga lwaki bizinesi olaba nti eri egudde muguluka, olw'okuba tulina bye tukola oba oliawo ebitali bikolwa bya buntu. Twekumire mu kukola ebikolwa by'obuntu, naffe obulamu bwaffe bunaaba butangaavu. Kale nno oyinza okufuna ekizibu ng'oli perfect. Okay, nga toli perfect naye nga ogezaako kuba perfect ebintu obikola n'ofuna ekizibu. Naye oba oli awo Katonda n'akugattirawo, tetwetwala ffekka. Waggulu eyo waliyo omuntu atutwala, waliyo supernatural being that watches everyone and watches everything we do. You get? Yes. Naye nga oddako awo n'osaba. Whenever I answer, I lead to another question. Anti olinawo omwogeddeko. Katonda. Ati olaba nze nina era we nayogeddeko nti ndi mulokole, but I am not perfect. You're not perfect. I have some weaknesses that I'm fighting. Katonda bali bannyambye ndizirwana. Nze kamera kweri bulungi, endaba bulungi eri abo bonna abavubuka abali wansi w'emyaka gyange, abali mu myaka gyange, oba oli awo n'abali waggulu w'emyaka gyange. Tewali ku nsi kuno kigenda kukuuma mu layini nga kutya Katonda. Tewali. Waliwo ekigambo ekyawandiikibwa ekigamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasooka. Mu buli kintu kye tukola mu nsi muno, buli kintu kyonna kye tukola mu nsi muno kyali kikoleddwako. Ate abaali bakikozeeko basaba omuntu omu Katonda gwe tusaba kati. Ffe tuliwo kati, naye 1000 years ago waliwo abantu basaba Katonda. Kati Katonda amanyi okukola ebintu ebyo yajja bibakolera, naffe gwe tuddako, because we are not the last here.
Era waliwo abalijja because humans die, humans come. You get are born. Kale n'olw'ensonga eyo nga tonnaba kutandika kola kintu kyonna wadde bizinesi wadde ekifukamira ku makya ku mavivi osabe nze bwe mba nva ewaka nkwata nenfukamira bonna bembeera nabo bakimanyi everyday n'abaana bange nabagamba nga tonnakola kintu kyonna. I don't know who they will become, what they will become, naye nze nga nze nkola obwange fukamira wansi omugambi Mukama Katonda leero lutangaze. Lord, I hope nina akayimba kagamba Lord, I hope this day is good. I need to know how today will be. I know I should be thankful, but Lord, I hope this day is good. Kubanga oyinza okuba akabeewaka ne bakwata ne bakusiba, oyinza okuba otambula n'ofuna obuzibu, so bw'osaba oluusi omenya ebigendererwa by'omulabe. Nkozesa ekigambo ekyo simanyi bwe nsobola kikozesa mu lulimi Luyisiraamu, simanyi naye nga nabo balina omulabe gwe balwanyisa, okitegeera. Ofukamira mu ddiini yo yonna gy'osaba Katonda ajja kukuwulira, okitegeera. Tuleme ku monopolize nga Katonda nti ddiini eno yokka yeesaba n'awulira. Katonda awulira. Eddiini zino zaakajja 1000 years tezaaliwo. Ne mu Africa muno twalinga tusaba Katonda nga eddiini z'abazungu tezinnajja. Yes, zimodifyinze zongedde kifa okupainting ekifaananyi eri omutonzi, which is not good, which is not bad. Zizongedde ne bagamba this and the other, ne baleeta stories, ne baleeta kino okwongera okulungi erinnya lya Katonda yakola bw'ati yatwala Abayisirayiri n'abatwala e Kanani. Those are nice stories about our God, the same God we have always been praying. Kale no tumanye nti Katonda afaayo eri obulamu bwaffe. Bw'aba teyakukkiriza n'ofa nga bakakuzaala tebakutonda kuba mwavu. Nkiddamu nkyogera nti 8 years ago I had nothing, and today I have something. N'oyo alaba oyo, you can, it's about you to start planning now. Waliwo emitendera gy'otunulira Facebook account yange, bw'otunulira video bwenze nkolakola, waliwo ebintu ntugamba tips zembawo ez'okusobola okukwata akasente, okufuna akasente, okukakuŋŋaanya n'okaweza. You can do it. Tebakulimbalimba, tebakujja ku mulamwa. Stay focused. Bw'oba olaba weaknesses ezigenda okujja ku mulamwa, zirwanyise. Concentrate on them and fight them and plan. Once you plan, bagamba buli anoonya azuula. Wagenda mu class nga tomanyi kuwandiika wadde na ya A, wadde na ya B, wadde ya T. Osobola okwogera n'oluzungu kati n'olugeegenya. That's not your mother language. Okitegeera. Oba osobola okukola ekintu ekyo, kiki ekigamba nti tosobola kukuŋŋaanya 5 n'ogufuula 5 n'ogifuula 5,000 n'ogifuula obukadde 5. It is all about concentrating and using this gift of mind that God gave you. Toli mulalu, toli muki, toli mulema. Okitegeera, oba n'abalema abamu bagagga. Find a way of using that. You get. If a human mind, I always say, can float on water. Kubanga bolinya ku mazzi ogwambu. Now, if you can find a way of balancing on it, why can't you manipulate this area waters? You get. Buli omu ayina strength ye. Baleme kumalamu maanyi. Bangi bamalamu amaanyi. Oyinza okumalibwamu amaanyi okuva mikwano gyo. Okitegeera muba kwetoolodde oba oluusi ne mubeŋŋanda mu family eyo nga bagamba agwe tosobola, tolina kyosobola kukola. Surprise them. You get. Surprise them. I'm surprising a number of people. I know yinza okufuna resistance, but that is part of life. That is part of life. Bajja kuwakanya, bajja kutoba, bajja kukolaki, naye twala era nziramu ebintu bino wammanga obamba webino obamba weeko 2 simanyi. Bw'oba oyagala okugaggawala muvubuka munnange, weerekereze.
kaba kuyita omukopi kaba kuyita ki bwe wandiridde omutwalo lyawe 5 weerekereze bw'oba oyagala okugaggawala mu kuvubuka munnange ekyo kyenkugambye weerekereze bw'oba munajja kujja nga yambadde engatte y'ebbeeyi nga yambadde dress eyakabi nawe oyagala ojjambalirawo it's not yet time for you beautiful dresses are still coming and nice shoes are still coming omuweesa ye tannakoma you get kiba kirungi nnyo okulya omuwula n'otalya ggi kyeŋŋamba give it time you will have it all you get number 2 try to find a way and you create another income on the income you have for example okola ku social media wano funayo akasente kajje obeeko ne wookassa guno omulimu gwosigale ng'ogukola wabeerewo akakolera wali wabeerewo akakola ne wali wabeerewo akakola create another income that I always call it multiple income you can never get rich when you don't have that ng'olina business embwete kibuyaga wajja najja n'agiyuuya noweewola mu banka nozezzaawo biki najja n'agiyuuya you get so bw'agiyuuya ng'olinayo akalala kali kajja giwanirire eno kagiwanirire of course ebiba mu business you get create multiple income my fellow youth ojja kubeera ng'onoga wali eri wooti ojja kufunako z'ofiisi ezakino ofuneko z'ofiisi ezakiri ofuneko z'ofiisi ez'ekirala okitegeera kale eno muvubuka munnange bingi nnyo bye nsobola okugamba naye nze no mu kulowooza okwange nti baba babulirira owaaba obwegwe ow'omunaku okutu olina okuteega bwoti okitegeera kubanga teri ajja kuyamba trust me taliyo teri agenda kujja mu bunnya oyinza okubanga abamu mwina advantage kitaawo yali mugagga oluusi biki naye era naawe kenyini bw'oyongerezaako ennyongereza tebambi tebambi yes byebyo ebigambo byaffe ebivudde ew'omukulu oba omwami Benjamin oba muyite Mr. Henry Sentamu olinayo ekirala ky'oyagala okomekkereza oba omaliriza nsindika obubaka bwange eri abaana ba ghetto nange ndi mwana amu ghetto product sikyabeera mu ghetto nnyo kubanga buli omu hope ye ekirooto kye dream kibeera kyakuva mu ghetto ghetto si walungi ghetto ebibeerawo biba byakulumwanjala biba byakola kiwe bityo tho nga wanyuma sometimes naye nga si kyeoyagaliza omwana wo nti omwana wange bwakula abeere mu ghetto eri abaana ba ghetto we can make that place a better place for everyone ne ghetto esobola okubeera nga bagamba that was once a ghetto you get ghetto oyinza ogamba it is a slum area with everything poor feeding, poor living, poor whatever naye you can make that place a better place to live you have been seeing me n'okulaba abalala abavudde mu ghetto kiva kukwegagamula n'okeera n'ovaayo n'ogamba no ekimala this is just enough go find something to do tobba tokuba katayimba kuba ebyo biridinga ku bikyamu bayinza okusiba okutta kale no go get something to do kola ebintu bino byenzize ndaba ku buvidiyo bwenkola okitegeera I don't charge anyone I don't charge ekama okyambeerayo I'm always in very many places giving advice kubanga mbirabye I'm a witness to that you get n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba abaana ba ghetto bambi we can be in a better life someday you get because we know what to do look at the ghetto youths buli avaayo mu ghetto olaba nga mpagiruwaga n'olw'ensonga n'olaba ne ba prominent singers onaba
prominent politicians from ghetto. Okitegeera baba lodi bote ba producing ekitegeeza ffe tukozesa ennaku yaffe ne tugibumba tukoppa abo tukole ebintu ebigenda okutuweesa ekitiibwa n'abaana baffe ekitiibwa twongere okugira. Ntumira nnyo baganda bange, ntumira nnyo mwami Chairman Nyanzi Fred Center, ntumira nnyo Eddie Yawe, ntumira nnyo Catherine Namuleme, ntumira nnyo Pastor Paulo Julius, Bobby, Johnny, Daxi, Mickey, ntumira nnyo Baba Steve, Mugambye Sebo, ntumira nnyo Dagi ekitegeero manyine baganda mubaamu mikwano gyo bw'okwatagana nabo nnyo obaoliawo okusinga ati nze nkwatagana nnyo n'abantu abo ne Dagi ali awo temumanyi Ssaalongo tugatta Emboz obaoliawo. Ntumira nnyo abantu bangi, ntumira nnyo ne muganda wange Dumba Kaloli Sempiira mbatumira Mukama abankumire ne Namawejje Rebecca gyali eyo nabo mbatumira munnange besikonyeeko munansonyiwa. Okutumira okw'enjawulo ntumira muko nze ofunyemu ekyokuyiga gwali eyo ofunyemu ekyokuyiga ebigambo byayogedde bibadde biyigiriza era nga bibuulirira. Gwali eyo omuzadde yasuulirira omwana essaawa situka ononye omwana wo, omuzadde omusajja omuzadde omukyala situka ononye omwana wo ogenda olera omwana wo, omwana wama afune yo love. Nsigadde nze Ntumba Charlotte Agnes, following Olutambula Media ku Facebook, subscribe to the YouTube channel nange Ntumba Charlotte Agnes mbadde ku Olutambula Media. Bless.